bannange nsoose ne ntyamuko ne ŋŋamba Alien Skin taatomere bannange mu katambi ntunuulidde akatambi okuva we katandise paka gye kaggweredde ne ŋŋamba bannange emmotoka abadde agivuga wano nga naye nga yeebase omutwe agutadde wano ku steeringi ne ŋŋamba bannange ŋŋenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo ate nga wali munnange ebifa munnange ate wali ku Palaso ŋŋenda kubeera nga mbikutuusaako ne mwana muwala munnange ate Queen Mina ate nga ye John Black munnange kyaddaaki amazina asinkana munnange ate TikToker yatredingisa oluyimba lwe okusaasaana Africa yonna okutuuka paka e Nigeria mwana mulenzi munnange ate TikToker muyite munnange Proud Musoga byengenda okubeera nga nkutuusako esayidi eyo mu maaso kakasa nti nno video ogimpeera like kosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba Alien Skin akatambi kano bannange kabadde katredinga wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok wali abadde avuga naye ng'omutwe agutadde wano ku steeringi wano ŋŋambye bannange engeri gy'abadde agoyingamu kaawo crazy mu katambi Bruno, why are you running? Why are you running? Yeah? You owe me money. Give me back my money. Naye mugambe government tuyambe tujjeko omwami oyo. Yoyo nno munnange ate mwana mulenzi munnange ate Alien Skin taggwayo munnange ali crazy nnyo nga bw'okiwulira munnange era nga bwenti bwe mukyekinzeeko esayidi eno by the way alina oluyimba olupya lwendabye lwatadde era ng'osobola okuluceekingako mwana mulenzi munnange ate Alien Skin katugende mu maaso wali Palaso abadde kagenda Netherlands era nga munnange alinayo show esayidi eyo era nga ndabyeko ko wali akatambi akabadde kakutte omubabiro ku mukutu ogwa TikTok nga ayaka kye bayita okwaka nga boogezako okumulaba abadde akutte ekimuli wali wonna ng'ali mu nkola challenge gy'abadde akola ku luyimba lwe olupya olwa Forever munnange lukyafuukidde ddala nno munnange ati ensonga esayidi eyo yogera nti nno wano wekiri nti no music and personalities ebiseera ebisinga tukutegeeza munnange ku bayimbi bo ennyimba eziba zitambula ezitredinga empya wali wonna obeera obifuna wano ku Jaminat Yogi ate wali kakati nno bw'ati munnange ate Palaso bw'abadde alabiseeko era nga nja kuba nga nkuwa update yonna naye wabaddewo ko waliwo bakubadde bu tradinga mwana muwala munnange ate Queen Mina bamaze ne bamugwako wali ndabyeko kakatambi awo ku mukutu ogwa TikTok babadde bamubuuza wali munnange enkolaganayo ne Palaso eri biki munnange sayidi eyo ddala mweyagala ki ekigenda mu maaso munnange just abadde ali mugoyingamu kaawo crazy ogamba otya tuli bulungi tuli awo tulibadde tukumiisinga indasitule kumiisinga nnyo tulaba ennaku zino weeyisa erinnya eripya gwe Mayanja kuva dda nze Mayanja bulijjo temukimanyi kuva dda kuva nga naakazaalibwa nga gwe Mayanja Mina Mayanja. Erinnya Mayanja eryo livaawa lijja lipya litandikirawa taata wange yaliuka taataani omanyi taataani taata oba anko omanyi ani yakuyita taata wange nze Mayanja awakana jjukira nti nno waliwoko challenges ezagenda mu maaso mwana muwala ono munnange ate ne Vailota esayidi eyo kw'ossa n'ebirala munnange ye n'agamba nti nno mbu yali contract munnange mwana muwala Queen Mina naye nno wano mu katambi baadde bamubuuzako kaawo ye n'agamba nti nno nze ndi munnange ate wano ndi Queen Mina Mayanja wali era nga boogezako okulaba
engeri gy'abadde ayanukulamu mwana muwala ono Queen Mina. Era nga n'agamba wali nti nno ne ku Palaso mbu contract mbu yasayininga contract munnange. Era ensonga lwaki nti nali mukola challenge ezo ze mulaba. Mwana mulenzi munnange ate John Black kyaddaaki amaze munnange n'amiitinga TikTok bannange. Bannange no TikTok efuuse ensonga munnange okwetooloola amawanga. Mwana mulenzi ono yakola challenge. Omanyi ye ebiseera ebisinga nti waba akola challenge atera nnyo kwegamba okumumunya ennyimba z'abayimbi. Longolongego twali ffe baavu buli kye nasaba nebaza Katonda yampa. babiwulira I'm living my life, nothing to worry. Buli kye nasaba nebaza Katonda. Oluusi n'ayimbamu ebigambo ebirala kwegamba nga byagala okufaanagana n'ebyo byayimba mu luyimba. Kaakati nno munnange yayimba oluyimba lwa John Black awo n'afuwamuko oluwaawo muganda wange akatambi katwedinga Africa yonna paka Nigeria, oluyimba ne lutwedinga esaidi eyo. Kaakati nno John Black alabiddwako wali abadde bambinga mu meetings ku saate bakwasaganya ate munnange program endala awo munnange nga boogezaako okulaba bamiitinzemuko wali. Ekyo kyonkyaniriza ino kiba kizibu ino oba amuswaka esaidi eyo ye mwana mulenzi munnange ate kontenti gwakola ku mukutu ogwa TikTok. Bwe nti bwenkoze kakasa nti no video ogimpeera like kwesa ate ne kusubscribinga kasita obeera nga tonaba ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwe nti.